ekibuzo kyembuliza kiri mu context bweti si mu mukondeminga. Why do you have a boyfriend? Buli muntu alina okuba n'ensonga lwaki agenda mu kintu. Ensonga eyo yekuumirayo oba yekujjayo. So bw'oba ng'ogamba nti lwaki ogenda fumbirwa, ansa gy'otuwa ye papasiyo mu bufumbo obwo. Are you there for ministry to complete a person? Buweereza bwennyini. So oba gwe oga anti munnange bankwanye ne bamproposingira so ngenda kufumbirwa, ate ngenda kufumbirwa nti omusajja alina ssente. Whatever reason you have, ekyo kiri eri gwe. So tuzzeeyo tujja genda ku nsonga z'okudatinga. Why you should date, why it's okay. Yeah, tulina abantu betulaba abali badatinga mu Bible. Joseph dated Mary. Era malayika agenda okwogera ne Mary omuga nti agenda kuba lubuto, bali mu dating. Bali tebabeera bonna. Nga Joseph ayagala na kwegaana mukazi nti omukazi abeera atya olubuto nga sinnabeerako naye. Malayika n'alyoka amugambe nedda agenda zaala mwana wa Katonda. So waliwo dating naye nga tebabeera bonna. Era Yusufu okwegaana Maria okubanga agenda mwegaana kubanga yali akimanyi sexually tebannabaako babiri. So it's okay to date okumanya omuntu then n'olyoka omuwasa.